Bannange guno omwaka gwabyafayo eri Farida Nakazibwe agenda mu maaso n'okuba nti afuna ebirungi. Farida Nakazibwe agenda mu maaso n'okuba nti agwa mu bintu era nga yagudde mu bintu neera yes mpola mpola mukyala Bruno Kekigondo yes agenda mu maaso n'okuba nti agwa mu bintu era nga wetwogera yafunye eddiiru ya bukadde na bukadde, yafuse brand ambassador mu kampani emu transactinga sente ku lukalo lwa Africa Lulamba era nga Diana Nabatanzi wetwogerera Farida Nakazibwe wetwogerera ali so excited about the deal yafunye era nga musanyufu muzibu. Yavuddeyo n'agamba nti abawala bonna abaliyo temuluzinga nga hope mukole bukozi ebintu oboolyawo bisobola okuba nti byekola kubanga mukama w'amaanyi mukama wa njawulo mpola mpola. Wano yegasse kwani yegasse ku Spice Diana n'abantu abalala abakolera kampani n'abakabi era nga Diana Nabatanzi mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe yasobodde okuba nti afunamu akasente mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi wa Mpitantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti otukkiririzaamu, webale kuba nti otwesiga tukutuuseeko ebintu nga birina okutambula. N'olwaleero tukomyewo nate era tusobole okuba nti tukutuusaako ebintu nga birina okuba nti bitambula mpola mpola. Amanya n'eddoboozi yenze Jimso Uganda Mukamoli, subscribinga tusobole okuba nti tugenda ffenna. Now wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi lwaki do erinnya lino ligenda mu maaso n'okuba nti nemera wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe nabwe kityo yasobodde okuba nti afuna deal ne kampani emu transactinga sente eringa mobile money company amanyikiddwa nga Chipa Cash. Yes kampani eno egenda mu maaso n'okuba nti ekola emirimu gyayo Uganda era nga kampani ya sente eringa MTN mobile money yate n'ebisigaddeyo bwe bityo. Kampani eno yasobodde okuba nti efuula mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe brand ambassador wayo era nga mu kampani eno mulimu ba celebrity mangi abagenda mu maaso n'okuba nti bagikolera emirimu egy'enjawulo. Farida ye munnamawulire mukyala munnamawulire eyasoose okuba nti abeera brand ambassador w'eno kampani olw'ebirungi byaze akola especially mu Uganda media wise. Jukira nti Farida Nakazibwe kirizo bagana ye number one yes journalist female journalist gwe tulina mu Uganda era nga news anchor akyasinza okubeera ow'ettabu mpola mpola mu Uganda. Kampani nyingi zigenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo zimulaba aliza make ezimu zitya n'okuba nti zimutuukirira olwa brand n'erinnya lyalina mpola mpola. Nakazibwe y'omu ku bakyala abawombeefu ate nga abakkiriza mukyala musiraamu ddala yasobodde okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti agwa ku ddiiru eno yafunye sente mpitirivu ddala era nga wetwogerera Farida Nakazibwe ali mu bintu buli kimu agenda mu maaso n'okuba nti akikola. Wano Farida yayingidde kampani emu ne Spice Diana. Jukira Spice Diana yasooka okubeera brand ambassador w'eno kampani era nga contract this week bagirenewinga mpola mpola. However much yadde nga bagirenewinga bayagalako omuntu omulala alina potential ne brand esobole okuba nti etwala kampani eno mu maaso especially nga alina ne following ey'enjawulo mu bantu bawansi kugatta ne social media following bawanabi abakyasinza okubeera nti oboolyawo bakozesa amasimu especially ku internet. Waneno omukyala Nakazibwe yasobodde okuba nti bamulaba era nga nagwa mu ddiiru nafuna ebintu ebyenjawulo. Wetwogerera amaka masanyufu ddala akanyama bakaguze sente batandise okuba nti bazisprashinga kugatta ne Bruno K agenze mu maaso n'okuba nti akwata video n'okuba nti akola ennyimba ez'enjawulo okuba nti oboolyawo basobola okuba nti bayutilizinga chance eno. Wetwogerera Farida Nakazibwe bingi byagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo agwako. Jukira recently yavaayo n'asaba Kabaka Buganda omukisa okuba nti aweereza Obuganda ne bamwa ministry yonna ali wiringa okuba nti akola mpola mpola. Kino nno kiraga nti Farida Nakazibwe byonna ebyogerebwa just byogerebwa nga bamunafuya n'okumussa wansi tebikola makulu agenda mu maaso n'okuba nti alinnya mpola mpola level era nga mirimu agenda mu maaso n'okuba nti agifuna. Farida y'omu ku bakyala abasoose okuba nti bafuuka ba brand ambassador ba kampani eno especially mu mawulire yasoose era nga omulimu agenda mu maaso n'okuba nti agukola. Yatandise dde okuba nti akola emirimu gye era nga kyemanyi babulako just kimu kumuwa birabo mpola mpola.
alemezaamu alinga Spice Diana mwebale kuba nti mutambula naffe bampita ntambi jimuso genda mu maaso nokuba nti twegattako ng'osubscribinga gwatana subscribinga mpola mpola tusobole okuba nti tutambula ffenna